Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom, gwe mukutu semakutu ogwayewayo kuwa ensonga semasonga ambabuuza akitale ne mbalamusako ayo na mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gye muwangalira mwebali nnyo ate mwebalire ddala okubanga mutulonze okubeera omukutu namba emu ogukutuusaako ebyo nno bye weetaaga okugenda maaso n'okubeera nga ate omanya. Njagala okubeera nga ate mwana tunsaasirako bonna abawagizi ba ttiimu y'omupiira eya Liverpool kitalo nnyo nnyini. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Nyini ddala ekyokuviibwako omusajja abadde omuwubutanyi era ono nno omusambi nakinku amanyikiddwa nga Diego Jota. Diego Jota yava wali eri mu Portugal neegatta ku ttiimu ya Wolves mu 2018 22 ttiimu ya Liverpool n'emukansa ng'emujja ku ttiimu emanyikiddwako obulungi nga eya Wolverhampton Wanderers n'agyegattako era nga abadde musajja musaale nnyo ku ttiimu enemanyikiddwa nga eya Liverpool. Agenza okufa ng'aweza egy'obukulu 28 mu kabenje nno afiridde olunaku olwaleero ne muganda we naye abadde musambi wa mupiira nga ina ttiimu gyasambiramu eri mu kibinja ekyokubiri mu ggwanga erimanyikiddwa nga erya Portugal amanyikiddwako obulungi nga Andres Silva Jota ow'emyaka 25. Ebyewuunyisa ku nfa ya Diego Jota agenza okuva mu bulamu bw'ensi eno nga wakayita wiiki emu nga amaze okukuba mukazi we embaga gwabadde amaze naye akabanga nga balina abaana baabwe basatu. Yasazeewo n'agamba amweno break gye tulimu nga season tennaba kuddamu ng'etandika kangene maaso n'okuwasa mukyala wange mukuba embaga kyannaku nnyo nnyini ddala nti bambi yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Abawagizi ba Liverpool ne abawagizi b'omupiira mu nsi yonna njagala okubeera nga mbasaasirako nnyo nnyini ddala kubanga akaseera tekaba kangu yadde akamu n'akeddagala. Rest in peace the Jota family, Diego Jota and Andres Silva Jota bambi ate ebyabasobako omutonzi agende maaso n'okubanga abibasaasira. Awo wennyini njagala okubeera nga nkutegeeza gwe muganda wange yagenda maaso n'okubeera nga ati yo tugoberera nti kakati wano nno wetwogerera ekibiina kya Mathias Mpuuga Nsamba kyongedde okubeera nga kikola bingi ebiwuniikiriza bannansi. Kino nno kifulumizza kaadi z'obwa memba ng'ogenda sasulangayo 50,000 kaadi erimu emitendera egy'enjawulo ng'era eno kaadi yakusasuliranga buli luvannyuma lwa mwezi oy'okubeera memba w'ekibiina kya DF. Waliwo okusasula 50,000 bronze ne wabawo okusasula omutwalo abanaasasula 5 wepo n'abo abalina obusobozi obugenda osasula akakadde. Jjukira nti baatutegeezaako emabega nti ekibiina kya NUP ky'abakozi ba nsimbi munywanyi kyajja kwenoonyeza byakyo. Kaakati ebiye wa Mpuuga byebyo nno ngenda banga ate byonna mbikuwa bulungi. Wetwogerera kaakati ate munnange abalimi b'emmwanyi bakaba twaha nga ntulege oluvannyuma lw'ebbeeyi y'emmwanyi okubeera nga yeeyongera okuba ng'eka buli ddakiika 8. Akasa abadde ku mutwalo ogumu 8 ali ku mutwalo kati wetwogerera nga kyokka abasuubuzi kwe babatadde n'obbasala kiro olw'embeera y'akatale akakka buli ddakiika nga tekeeyongerako era bangi bazikuumidde mu sitowa tebakyalina kyakuzzaako ensimbi egenda maaso n'okuba ng'etokomoka nga munyeera. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okuteekawo akakiiko ak'okwasaganya ensonga ez'abo ab'emulugunya eri n'abo abaguzibwa kaadi nga bagamba nti kaadi y'ekibiina baagigula yanukudde n'obusungu ate era n'ateekawo n'akakiiko akagenda okwasaganya ensonga ezo. Alex Waiswa Mufumbiro bw'ati bw'ategeezezza nzikiriza nkusaba n'obwombeefu bw'ekika ekyagulu video sooka ogimpere like bwe giba like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinomu atera mu ngeri yemu njagala okusaba nga gwe mulundi gw'okusosola ba video zaffe obeere ng'osubscribing ate ensonga tuzitambulize ddala malidadi sana. Awo wennyini kansooke nkuwe owulirize ku bigambo bino bya Mathias Mpuuga Nsamba tutandikire wano.
omusanga mu kibuga nga asalangiye bakwetuka buwunga abakola kikubanga agamba alina okuleka balinga sente ze naye nga nebigenda mu maaso mu palamenti yasaba obuyinza tabitegula tabigoberera ewa omubuuza nti palamenti last week order paper yaliko ekibiteebyali tazimanyi kubanga ali mu kusala ntuuyo agyeye sente ze yawaayo okwesingawo kyabujeda nnyo tukikiriza and I would like to say very clearly abo ababagula n'obusukaali tubabawa ekitiibwa lubalabanga akapapula k'okuteeka mu bokisi oli ajje gye muli abategeeze ayimiridde ku ki ku nsonga enkulu eziri mu ggwanga kuba businziira naye nga n'okumutegeera mumutegeera si buyaze mu maaso gammwe ng'ateerezeza ettaayi timumuwa obuvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa mumuwe abantu bemusobola okuvunaana nina ne gy'omuloopa ng'omutegeera otherwise mujja kusenza ebizibu byalo byammwe ndowooza kitegeezesa bulungi Afensi Mpuuga Nsamba amanyika kati kyate agenda maaso nakubanga akola yeeyongera okubanga yerabisa buli ddakiika oba oli awegenda maaso n'okubanga eyita mu bigambo by'olunaku olwaleero ategeezezza nti muleme okulonda abo bamusiba ttaayi abajja ne babalimba nga bwepooki tewali na kimu kibagenda kubeera nga babakolera kyokka jjukira nti n'emabega gye buvuddeko abaana bwe bali balina strategy egamba nti tukuba bamusiba ttaayi Mpuuga y'omu ku abo abaavaayo ne boogera oba oliawo ebisongovu era ebyali ebingi ennyo eri abaana bannakibiina kya National Unity Platform. Anyway, akati nno ebyo nga mbitadde awo nno ku mabbali njagala kubeera nga ankuwa vidiyo eno olabe Mpuuga butya bwe baagabye kaadi z'ekibiina kyabwe era zigenda kugulibwa zitya ezikufuula memba so okwesimbawo wolereza kubanga ekibiina tekirina budde bulima kasooli na lumonde kirina budde bukola mirimu nekyetaaga abakyagala bakyumirwa abagala ebigendererwa byakyo abakiyimirizaawo abanaawangayo akasente ak'ekikomo 50,000 buli mwezi abanaawangayo omutendera ogwokusatu abanaawangayo akasente okuyimirirawo ekibiina ka 1,000 buli mwezi abanaabeera n'obwa memba obwa silver. Okwanguya okuweza abantu bano batonzeewo kye batuumye rolling members nga bagenderera okuwandiisa abantu naddala abalina kye bafaanaganya nga buli abawera 10 babawandiisa okufuuka ettabi ly'ekibiina. Kasa muwera 10 nga mwagala bwa memba mujja ne mututegeeza era muba mufuuse branch. Tujja kutangaaza bwe mbeera branch mufuna biki mu kibiina ekibiina mwetaba mutya mu ntambuza yaakyo tusobole okuwa omukisa bannayuganda ab'enjawulo abaagala okubaako bye bakola n'okuyamba ekibiina kino okuyimirirawo n'okweyimirizaawo wadde nga ekibiina kya Mpuuga bwe liba dduuka yaguddewo ssemaduuka wa kusuubuza bw'eba supermarket weewaawo ne price tag agitaddeko gwasookerwako ino osasulayo 5,500 kakati kino kikulekawa gwe yali agamba nti bali ab'ebibiina ebirala bakozi ba nsimbi era nga gweze ku mulamu ogw'okununula bannayuganda ng'otandikiddewo bakama okuviira ddala ku mutendera ogusooka bwe baintroducinga mudda ku mudda abaavaayo okubeera nga bakuba strategy eyo omukulu ow'amasuuti yali omu ku bo jjukira nti n'ebitaano yabyebinika ebyo nno eby'Amathias Mpuuga Nsamba olwaleero saagala tubiwe nnyo budde kubanga n'amakulu gaabyo oba oliawo matini nnyo nnyini ddala kansooke nkuwa ebigambo by'omukyalo ono kati niowulirize bane bwaba tosabye kalulu ka Kyagulanyi tumwagala ne mu biro abaana baffe tebakola tunoonya sente obuwumbi bw'esente ne bagenda mu mawanga ne babonaabona nga bw'obyogera tusembeze tubeere mikwano gy'obeere mikwano gyaffe tukukaabira ekizibu okituyamba abantu balima ebirime ebyabwe ne babula bwe babiyisa kaakati abantu omuntu abadde atikka takisi n'atuuka ew'obulenzi ng'alinamuko ku kasente kanaafissa naye kati bayitira kasana bayite ku trafiki ayina kutikka abantu abeetaagisa okutikka okitegeera kiri ekinnya omuntu avuga luutu emu n'atuuka wali enamayuba n'akanika ne bamala okkanika n'adda ekikyusa n'atuukira mu galaji
natika nebwati tebatukolera makulu kubanga tebajja kutuyamba tebagenda tuweererera baana nze no gavumenti ya Museveni nina abaana aba sifunangako mwana alina mulimu gavumenti oba wadde okumperayo kasukufizi wadde ebitabo by'ebitaano naye ng'ate mpakasizza nga bondaba booti kitange yali musajja mulalo nga musajja mufunyi nnyo naye nze mpakasa ne gye buli eno nsula kumakunakola nyonya sente okitegeera ebigambo by'abantu bano ono munnaluweero bw'aba ayogera oyinza okulowooza nti oba oliawo akozesa statements ng'ezo alina bukyayi naye ebigambo nga bino bw'osanga omukyala alinga ono ng'ayogera ebigambo ebyefaananyiriza bwe biti bubeera bulumi obuli ku mutima gwo obujjudde yagamba nti ffe tekiwetaaga mu mmwe kubeera nga mutuwa nsimbi zammwe naye ng'abakulembeze mukole ekyo ekituufu era mugamba gwe tofaayo ffe ekyokuwa kyagulanya akalulu tukimanyi noonyaakako nga gwe naawe otuukiriza ebyo by'otusuubiza era tukimanyi beki gavumenti byetutuusizaako n'okubanga bino tubikaaba olw'okuba tekoze emirimu gyayo ebigambo by'omukyalo nekyamazima matuufu bwe mbiwulidde munda mu nze binkutteko ne binkwasa ennyiike agamba nti mpeeredde abaana ninaaba tewaliwo n'omwalina mulimu mu gavumenti muno wepo agenze maaso nakubeera nga gavumenti eweererako naye ate tustrugglinze ne tustriving okulaba nga at least munnange tubeerawo mu bulamu bw'ensi yeefaananyirizako ko bweti wano nno munnange we ntunuulidde nti gwe ate ali eyo akyali mu kuseeseetereza omubaka wo nga bw'ogukuma abakoledde ki oba bwe mufiirwa ku kyalo asooka sindikayo 10 egy'okuziika kale mazima matuufu ebintu ebiringa bwe biti byewuunyisa ate nga bikaabya amaziga njagala nkuwe vidiyo eno osooka ogiwulirize n'obwegendereza n'obukakamu eri abo ababadde bali mu kaadi za Nuupu bazitunda bwepo n'ebirala ebiringa ebyo wuliriza ensonga y'okutunda kaadi eno abantu bazze bagyogerako emirundi mingi nze nkubulire ninga nti kati ekibiina mwava kunoonya ssente nsobola okugamba ekintu kimu nti emyaka 5 kati gye ngenda okuweza mu NUP kubanga nze omu ku bantu abafuna kaadi ku lunaku olusooka sibabangayo omuntu n'ogwo yali ansabye ku ssente nze namboze naye abantu babyogera biyinza okuba ebituufu ate biyinza okuba ebyobulimba omanyi abantu b'omu kibuga muno balina omugambo abantu abamu alabirawo nga munafu nga tajja kuwangula n'atandikirawo okweyisaako olugambo munnange abalina ssente bebawa naye nga ye yennyini yeepimye tasobola kukola ki tajja kusobola kuyitawo n'alyoka atandika okuyisaawo ogwo omugambo ate gambye nti n'ebigambo ebimu byabalabe okusinziira ku mubaka Nambooze Bakireke Betty yagamba nti abantu abamu abawoza kaadi bazitunda babeera banafu nga nti nno bakimanyi nti ane bw'anaavuganya tagenda kusobola kubeera ng'ayitawo kyova olaba avaayo ne yedifendinga nga obudde bukyali n'agamba nti kaadi z'ekibiina oba oliawo zitundibwa. Alex Waiswa Mufumbiro ku nsonga y'emu eno agenze maaso n'okubeera nga ajjanukula bw'ati. Linakubbira ku geeti ng'ate Waiswa ali mu ofiisi abantu babatwala ku geeti ne bamugamba gundi yagambye kaadi gojira njagala milioni 10. It is happening. Naye nga nakuyise si NUP tabangako NUP ali mu kufera buki. So ensonga zonna zigwera mu kakiiko kaki bw'oba olina issue yonna genda mu kakiiko k'ebyaki k'ebyokulonda yenkola engunyufu. So bw'oba oyagala kuba mukulembeze beera muyigirize ekimala to blackmailing abantu ng'olina muyigirize. To blackmailing abantu ng'oli muyigirize. Ebigambo ebyo bya Alex Waiswa kyamazima matuufu kati nfunyemu obwennyamivu ku musajja wange Alhaji Latifu Sebagala. Wulira engeri gy'amwanukuddemu. Nalabe bagati Amani Nyanzi ali mu foreign affairs kati ate mumuteeka mu byakulonda akakiiko mukalabi kabadde wano. So bw'oba oyagala kuba mukulembeze beera muyigirize ekimala to blackmailing abantu ng'olina muyigirize yita mu processes eki entuufu kuba oyagala kifo nga kyamaanyi nga kyakubanga otwale n'empapula z'obuyigirize naye toyinza kubanga tomanyi mpenda ziyitirwamu kwemulugunya abamu mulimu kukikola mu ngeri yaka tubeesooke
mudda tunayanukula naye naffe tubalaba ate tubamanyi Nyanzi wakubya kataya ako kalungi bannaye ibiri nabakalabeko people power Waiswa ng'omuntu yenna omugenzi adifeninze mukama we naye eno it's a humble request ekyamazima amatuufu oba nga chairman Nyanzi yenyigira mu bintu ebyefaananyirizaako bwe bityo si yena abeera emmanya y'enkoko agende mu maaso n'okuba nga mugamba ku mukulu oba oli awo ebintu nedda nedda kakati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogedde ebigambo bingi ne wabula nsooka oleke tuwulirize story eno yokka egenda tumalayo okuba nga tutegedde kitwagala omumanya era ategeezezza nti yagenda okusooka mu kakiiko kubanga akooye okumwogerako kalibule. Chairman Nyanzi lwaki oyagala kuwamba obuyinza obw'akakiiko kaffe aka Election Management Committee? Akamu ku butambi obwefuza emikutu gye mugatta bantu keek'omu ku beegwanyiza entebe ya mmeeya w'eggomola y'e Kawempe Latif Ssebaggala ng'alumiriza akulira enkolagana y'ekibiina kya NUP n'amawanga amalala Fred Nyanzi okwogereza abamu ku beegwanyiza b'endera ya NUP. Naye lwaki oyagala kuloosa ensi nti kati gw'osalirawo ekibiina? Obuyinza obwo wabugjawo obw'okutula mu makaago n'otandika okugamba nti bano baveemu nga totudde n'abo bennyini abeesimbyewo. Akulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga eno alabika tagitutte nga ya lusaago bw'atyo kwe kussaawo akakiiko k'abantu bana banoonyereze ku nsonga eno n'ebirala ebiwulirwa mu nkuubo. Nze kennyini nataddewo akakiiko akagenda okulemberwa Deputy President wa Western Uganda Madam Jolie Tukamushaba. Akakiiko ako kagenda kubeerako n'amyuka Secretary General Honorable Aisha Kabanda, kagenda kubeerako Ssaabateesiteesi waffe Dr. Kanabi Moses, kagenda kubeerako n'akulira ebyamateeka mu kibiina Kansolo Rotu. Akakiiko ako kagenda twala wiiki nnamba nga kabalindiridde buli omu alina okwemulugunya. Kyagulanyi agamba nti yenna anaazuulibwa nga tatta n'erinnya lya NUP wakukangavvulwa sinakindi ave mu lwokaano. Ekinaazuulibwa kyonna kijja kuba ne repercussion, kijja kuba n'ebibonerezo. Nga mu bibonerezo ebyo mulimu ne disqualification oba okuwandukulula abo abeesimbyewo oba n'okubajja mu bifo. Bw'atyo Kyagulanyi asabye balina obujulizi okubuleeta mu kakiiko kyokka abatabulina nabo baakukangavvulwa. Oba orikodinze oba olina abajulizi buno obukakafu bw'olina obuleete ogamba ono omukulembeze bw'ati oba omuntu bw'ati yabadde ansaba ssente oba yanzijako ssente n'ansuubiza okumpa kaadi. Oba omukulembeze bw'ati nambigulira bulungi n'ansaba akaboozi. Mukulu wa Kyagulanyi Fred Nyanzi Ssentamu omu ku bazzi bakolokotebwa mu butambi atubuulidde nti yalinda dde omukisa ogwewozaako mbu kubanga abadde akooye okwogerwako ebikikinike era tukakasizza nti yagenda okusooka mu kakiiko kano. Mbadde nsirise ebbanga ddene nga propaganda nanyigiriza naye ndi musanyufu nnyo nti komiti neguddwawo era nze agenda okusooka okulopa omusango nga munnakibiina. Amyuka ssentebe wa NUP mu Buganda Muwanga Kivumbi ategeeza nti abakessi b'ekibiina bababuulidde nga bwe waliwo obwesedde bw'ensimbi ezaaweereddwa ebibinja eby'enjawulo okusattulula NUP n'okugema ettenzero. Ebigambo ebyo okusinziira ku Muwanga Kivumbi agamba nti waliwo biliyoni za 30 ezaaweereddwa okubeera nga NUP egenda maaso n'okuba nga ati esattululwa. Anyway, kakati abalimi b'emmwanyi nkugambye gye bali ne gye buli eyo bali mu kwekabirako. Kankuwe vidiyo eno obirabe. Nga yali mu myuka wa Pookino agamba nti kiro ya kase ebadde egula $1,800 ate nga kati eri ku $1,000 ate ng'era ekyakka. Ate abeera kugula olw'okubadde ate bw'amala okuzipima n'asanga akasawo kakaze bulungi nagga nti ate nkusalako kilo 3 n'omubuzo nsalako ku lwaki tikuba kakati nange simanyi ekyo nkyerekeramu kubanga obudde bwonna ate gye nzitwala nnyinza okukusanga nga naye akatale kagize eki kagudde kati niwe. Ono abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutegekeddwa abamu ku babaka bava mu bitundu gye balima emmwanyi. Bano baagala gavumenti etekewo omuwendo ogw'essalira ogwa wansi okugulibwa emmwanyi okutaasa abazirima okufiirwa. Abaana baabwe tebakyasobola kusoma, amabanka gali mu kutwala ebintu byabwe. Setwagala kujja tunyonyola bunyonyozi lwaki ebbeeyi eri bwetyo. Twagala bbeeyi yaffe kudda gy'erina okudda.
twagala omulimi emmwanyi agitunde ebbeeyi alina okugitunda okusinga okukwata bamafiya abo abakutte akateera akatono akakakutte emmwanyi. Ebigambo ebyo twabibagamba nga etteeka ly'emmwanyi lyali lijja wano nga liyita ne mwesuulirayo ogwa Naggamba ye ssaawa alonda obubi n'obuweereza afuna bubi. Ekyo nno mukirowoozeeko. Nzedde ne Beyond the Newsroom gwe Mkutu mbaagaliza bye munjagaliza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.